Bannayuganda bakwatiddwa mu nsi ya Kenya lwakulya Bannakenya Live okubalya okwaddala ate kussa okubajjamu ebitundu ebyekyama wamagwe ne babako enteekateeka z'ebikosa. Kati bano omukulu wa poliisi oyo oba ow'ebyokwerinda akakasa nti bano baavira ddala mu Uganda era nga bava mu bitundu bya Bugisu ne basenga mu bitundu by'e Bandera. Kati nina ne Sami the Mighty Family embeera yeetabuse, omukazi anobye, omukazi adduse, byonna mbikuleetedde. Kati Bannayuganda bano bava mu komite y'Abagisu ne bagenda mu Kenya era nga Bannakenya badde bateekayo complaints nga bakomplaininga era nga bagamba ab'ebyokwerinda nti bano balya bannaffe babalya nga balamu, balina ne wooteri kigambibwa mu ggwanga awo wennyini mwaka katundu nti babadde balina wooteri naye nga yo enfumba emmere ey'abantu. Nkusaba owulize n'emboozi ogenda kubanga weewuunya. Waliyo wooteri mu ggwanga lya Kenya ate ng'ebaddengamu Bannayuganda abaava mu Bugisu nga bano bo ogwabwe kufumba mmere. Emmere gye bafumba, enva ze bafumba, bafumba abantu bokka. Oh my God. Nkusaba omuwuliremu omukulu wa poliisi kati ngenda kuwa ne Sami Mighty Family abonyeebonye musajja wattu omukazi adduse ekibinyo. Byonna birabe mu katini. Bannayuganda byonna ebigenda mu maaso mbiraba naye nsaba munsonyiwe. Naye nammwe mulinamu ensobi. Nabapositingira vidiyo eno nga nakava mu kkomera n'okugirayikinga temwagirayikinga. Saafuna yaddampa koyini neegi n'emu. Ekinyamba kolakwa mukazi wange musawo kati nva kola scan ku UMC ne bazuula nti ebbanga lyemaze mu kkomera akawago kaakubwa. Abasajja bankuba akawago kaako kafu. Era ngenda kujjanjaba akawago baŋŋambye tekakyasobola kukuuma mu ssulo, buli kyenywa kigenda kuba kiyitamu buyisi. Oziraba foomu zeezo. Okanya Saamu sikutte za mulala. Era no nebaliza mukazi wange bambi Christine webale kumbeererawo. Era buli musajja yenna yandifunye omukazi ng'owange. Asazeewo najjanjaba bbaawo ate ebimu aŋŋambako kino tokikola kino tokola naye oba omutwe gulimu kibannaye. Nali mmanyi onaze muliisa tayagala kulya mmere. Mwana Christine. Era kati mukazi wange sikunenya mu butuufu byali bikutamye. Eraga nti ekooye terabawo kalungi konna eraba bibi byereere mu kaseera kano. Gwe omuntu omu okukoowa sikunenya. Mami weebale nnyo weebalire ddala okumbeererawo mu mbeera eno n'otanganya oba oli awo okuswazibwa. Era omaze kuva mu bulamu bwange entandika munnange okuswazibwa. Weebale nnyo weebalire ddala. Osigala nkwagala bbanga lyonna era nkumiisinga Christine. Bye waŋŋamba nti abantu bendi nabo oba osanga nyinza okubeetaaga nga tebaliiwo. All the suspects are from Uganda, from one community of Wagisu, and therefore we are taking these stern measures to establish their stay here and the activities that they are involved. The prime suspects who have confessed to killing and eating the corpses were living along a road reserve within Bandera. Today, I have directed that this road reserve to be reclaimed, and we are going to flatten all those structures they were living in within Bandera by close of business. Nzegero ntwale emitwalo enabwe olengera ntunze empale bbiri mu dduuka zinsobola zintwala ziizo. Kakati nammwe abasuubuzi kakwekwe buli muntu abeeko kyaleeta oba tosobola kgenda lyetofaali sente z'okujja naye yazisondanga
kati goyagala olina Museveni tumukujireko bujizi osokobere mbonyumiro Uganda teekawo kyosobola teekawo walina mutwalo oba ebiri zetadde weena jijo zitwala era gigenda tuuka ate onoomusobola ki oba tokola kyosobola tosobola genda ku fulonti. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wadde wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Tosobola soda sente kati go Uganda ogenda gifunamu ki abaanawo ogenda bagamba ki myaka 5 Museveni atukuze half a century n'enduulu tosobola kuba kikyosobola mu struggle y'okujja ku Museveni oba kitegeera. So baganda bange leero tugenda ku kitebe ky'NUP okusonda sente oba olina nusu 100 oba 5 kamukamu gwe muganda 2 10 kakadde muzirete. Museveni naye bwe yali mu nsiko yasonda sente mu bantu ne Bulaaya okitegeera. So embeera eno ey'okujjako nakyemalira buli muntu aleeta kyasobola zikino kyensobola sobola empale 2 jini 2 buli jini gitunda 2 kati tuze jini zange 2 zengendo teekayo kyekiri mu busobozi bwange. Eriyo asobola akakadde eriyo asobola obukadde 5 eriyo asobola 10 eriyo asobola 5 eriyo abakubi b'enduulu struggle y'okujjako Museveni buli muntu ayina omuwendo gw'alina oteekamu. Nabadde ndabafaaza ekiro ng'agamba ekikyasibye Uganda empya maanyi go gwe gwatannaba kwegatta ku nsonga eno era n'agamba ye Kyagulanyi tamubanja nze nange Kyagulanyi sina kyenkubanja nkola kyennyina okukola kola ekijja mu busobozi bwange kuba manyi luno olutalo lwetaagisa buli munnansi okulwenyigiramu. Pulezidenti Kyagulanyi bulijjo atugamba nti siriimu okumulwanyisa wano e Uganda kyateekinga buli muntu okutuula ku lujjuliro n'abuulirira abaana ti siriimu bamufuna we bati era bamupreventinga we bati kati buli ali concerned mu kununula eggwanga kekadde tugenda mu struggle kyekyo.